Yes, mukasira katolekedde ekyatuleseewo olwaliro era nga tugenda kulekera kasema akagenda okubeera akasufu ennyo kamala nga bagamba EFC Films bakutuusaako sema gye tugenda okwolekera. Tugenda kuba tulekera kasema akagenda okubeera akasufu ennyo okuzama era nga bagamba Rihanna Entertainment nabo begasiwamu okutuusaako sema gye twolekedde. Tugenda kakwata mpola tusobole okugezaako okuba nga tukanyonnyoka nga bagamba Rihanna Entertainment mpozi ng'ogassieko aba DJN Productions nga bagamba EFC Films bakutuusaako sema gye twolekedde mpozi kogata abayitibwa ba Symbolic Exchange okubanga tukekanya kikino mukashyaka mu kutandika nga bagamba Elisha leo yagenda okulembera abazannyi akawungezi k'olwaliro. Tutandikidde bali ne bagamba Tessa Thompson naye tagenda akabulamu kuno kwonna tuli kwanjula wabula nga bagamba Edgar Ramirez agenda kubeera muzannyi akawungezi k'olwaliro. Tutandikidde mu komera ly'abakyala nga bagamba Eric Griffin mpozi ng'ogasyeko ne Drena Deniro, Lala Anthony ne Damian Lemon bonna mwebali kuno kwonna agambye kwanjula era nga tutandikidde mu komera ly'abakyala nga bagamba Susan Shepard, Michael Chemnas ne Dolly Wells bonna mwebali kwanjula. Uno yajja abekanya ne bagamba Anna Paquin takabuzeemu ajja agenda maaso kebera omu ku omu kagenda eruda nga bagamba namukadde Whoopi Goldberg agenda kubeera munnyo wabula Rachel Drama oba Dama yakuŋŋaanya obambalo bwe twayambala Jim Black n'agezaako okwekanya enguluko gye baateekamu wabula Jeff Cardon ate ye n'ateekamu enguliko mu kasinema ke tuliko njagala olabe. Eruda nga bagamba Jesse Gordon yakagatagata yakawadde mu dakiika 25 Jessica Farkas nabeera production designer, Berenice Evan nabeera director of photography wabula nga bagamba Drena Deniro ng'ogasseko ne Adam Davenport ne babeera company producer Jennifer Dong Karoli mpozi ng'ogasseko ne James Shamas baateekamu ensimbi mu sinema gye tuliko. Laba nga bwe nagambye kwanjula wabula ebbali nga bagamba Figoli, Joe Piro ne James W nabo baateekamu ensimbi, Jen Gatien ne Melissa Leo ne bakafulumya mu butongole. Berry Stragats n'awandiika olugero lwa sinema wabula nga bagamba Rory Korea nabeera director w'okoteko. Kakati ono yamala bayita ayitamu n'amala okukakasa nti buli kimu kyonna kiri set kasinema bakayise Fallon ketwolekedde tugenda kuba tukinnyonnyoka akawungezi k'olwaliro kali nga batugamba ku Lwokutaano essaawa ziri 9 saa 9 waliwo ali mu kuteekateeka. Nicole! What? Waye gwe Nicole chichi? Frost that thing for. Ogenda kumala bbanga kingo oli mu kutigatiga kintu ekyo. Ati njagala kakasha nti kibeera perfect nga boolaba bwe bakuba ekifaananyi ku canvas. Church bake off. Olinga ate agenda ku church bake off. I like the cake I made. Tiwayagadde keeki gye nafumbye. A diabetic. Oyina sukaali. Full of sugar. Keeki yabadde jjudde sukaali owa buli kala. Osegeera. I don't think I did. I don't think you did either. Sikiwa nti nabadde nkisegedde kuonera ddala mbuterevu. Zibadde zibuse simu nevuga. Hello? Hello. Mukazi watu n'agikwata. Okay. Onagenda okuwulira awoza kimu kali. Thank you. Kale tewali tabu weebali. Kiki ekituusewo ate? Anti abankubidde baako mulimu. I gotta go in early today. Nyina okugenda ng'obudde bukyali olwaliro. Yeah. Bakwetaaga. Leero mazaalibwa gange tongamba nti ogenda naawe. Teyalina kyakola baali bamukubidde essimu ate nga kirabika bamwetaaga. Mukasira kano twadde bali mu komera ly'abakyala nate era bali mu kuzannya draft. Onasooka afa bakula munne. Kubiddewo. Mugamba sasula. Balina neesasula gye beesasula nga bumanyi ebintu by'ekkomera. N'akwata ekkubo n'amusasula. You going to your meeting? Oh yeah, on my way. Aba akwata ekkubo okudda eri n'ambuuza togenda mu meeting kono butereevu. Bukosi nyina ogenda mu meeting. Njagala olabika nno ssaawa ziri ssaawa nga 6 awo. Back there. Ku Lwokutaano. And you like the food? Yeah, this is good. Olwedde baali bamaze ofumba keeki bbiri zonna weeziri. Hey, Abaaye. to go. Bale munansome alina okukwata ekkubo genda. Part of the brutal mass incarceration system. Nze neewuunya okuba ng'ogenda maaso n'okukolera mu bifo eby'abayaaye ebyo ebyekkomera. I know I couldn't do it. Nze sisobola kikola alina nno muganda we. It's played. Lekeraawo okulya emmere y'omwana. I'll make you a plate. Nsobola okubeegera eyiyo ova ku mmere y'omwana. Love you, sis. Njaga osimanyi nti nkwagala alina baabawe naye tebakwatagana nnyo kiri awo. We'll save you some cake. Tujja kuterekera ku keeki. Save me a piece of both. Anti zombiri temuterekerako emu yokka. Kakayina obudde bwetoolodde essaawa zigenze mu ssaawa 6. Laba nno ono wadde ni wekkomera.
agamba nti olwaleero ayinayo kalyoka ayagala kifa bakula ziba teziribusa nakyala yajja baali bamwetaaga. Oh, you wanted to see me more today? Bagambye nti weetaaga okundaba Warden. Yitawo yingira munda. How would you like the opportunity Kati Steven, to prove yourself? wandirabe otya senga oweebwa omukisa ogezaako kwekakasa ddala mutuufu osobola okukola emirimu. Tomorrow, I need you to escort a prisoner on a death visit downstate. Njagala ogezeeko kubanga owerekera omusibe. I don't think that. Waliwo death Short. bed I'm sorry. down street. Recall you saying Nagamba sigenda sobola genda. here. Nabye alina okwasaganya. Well, Wagamba nti oyagala gezaako kwekakasa nti osobola otutambuza emirimu kono butereevu. Kati guno gwe mukisa gwe munnange. Okay. Kyabasooka abirowoozaamu. excellent. Abadde ebiseera ebisinga ajja ku temporary. First thing tomorrow. Kati enkya ku makya kyogenda osookerako ddala. Kati saawa ziwera saawa 4. Bamugambye nti waliwo omulwadde gogamba omusibe gwagenda okuwerekera. Waliwo ekiyitibwa deathbed visit gye bakola. Ebiseera ebisinga omusibe abeera mu kkomera ng'alina omuntu webweru. Omuntu we wabanga ali ku ndiri nga ddala mutuufu agenda kufa. N'asaba nti nandiyagadde okulaba omuntu wange ali mu kkomera. Ka ne bakwata ekkubo ne bamukuba omuntu oyo oba ne bamufunira amuwerekera n'amuleeta owa prison amuwerekera n'amugya mu kkomera n'amuleeta gy'oli ku kitanda. Bakita death bed visit. Warden wants to see you. Anti gwe Warden yeetaaga okulaba. How the heck do I know? Ate ensonga kikoona ate nze mmanyi. Self, get up. Bakwetaaga ssuka yitawo yanguwa. Anderson, there's no Anderson, easy way to say this. siina ngeri nnyangu gye nsobola kugamba kintu kyo kye ngenda kugamba. Oh, man. Wabula Too bad. maama we ali bubi ali ku ndiri. I'm left and she requested to see you. Era bifo nga tannabafa yabadde asabye akulabe. Kinda stuck here. Ate ndi sitaaka wano anandaba atya. An emergency furlough. Yagamba nti ogenda kufuna ekiyitibwa emergency fallow. You mean like a deathbed visit? Olinga agamba nti osindika ku deathbed visit. It's 36-hour release. Ogenda kubeera ku supervised 36 hours visit. Hours? Okakasa essaawa 3 guma kyekitegeeza okugamba nti ogenda fulumako eweeru ne bwe ziba ssaawa 3 zokka oba 4. Kati bamugambye essaawa 3 zibakuwa. Kati okola kyate sikutegeera. Maama yajja n'abuuza muwala we. Detail. Agenda okuzza amaaso nga muwala we alina byapaakinga. I will be. Agamba nti genda I'm gonna be here by myself for 30. kyogamba ngenda kubeera wano nzekka okumala essaawa 3. You know I have things I have to do. Okimanyi nti waliwo ebintu bye nteekeddwa okugenda maaso n'okwasaganya. Ask Brandy to take you. Anti ojja saba Brandi abikwasaganye. I don't understand. Mom, Sikitegeera maama. if I do a good job, he might get me a permanent. Yagamba kino singa amaaso bwe ogezaako kikola bulungi wadde niyangambye asobola okufunira omulimu nembeera nga nkola permanently. You putting yourself in danger. Ogenda kweteeka matiga abantu bogenda naye mumenyi w'amateeka wa ttabbu. Prisoner, Mama, but no. And besides, she's gonna be all chained up. Ekikulu kya bena agenda kubeerako empingu. I am taking her on a deathbed visit Mutwala ku death bed visit. to see her mother. Agenda kusiikana nnyina. Waawo ate ekyo. Mama's dying. Maama we Segeja agenda kufa. Down. 36 hours. Kati essaawa 3. Kati watya nze singa nfa. But Eh? scare you, but Saagala kutiisa naye. Mama, Naakola obujogoli obutassa bulungi maama. Onayagala muwala we nga bw'okiwulira. Alina abaana 2 ab'obuwala wabula ono yasinga omwanguyira. Oli omulala ayitibwa Brandi tebakwatagana nnyo kiri awo. better feed that fish. Kale genda osooka okwasaganya by'oteekeddwa okwasaganya. Ku Lwomukaaga ku ssaawa 1. Basooka ne bamusimba fayiro y'omusibe gwagenda okuwerekera. Looking for again? Bamusibira ki? Amdrobali. The judge sentenced her to a mandatory 8. Agamba nti omulamuzi yamusindika ku myaka 8. Sofa kati abadde agivugiriridde Years. era ng'asobola ofuluma singa abayiisiza bulungi She's in the process wakati w'egyo. clean. Tolina kweralikira kubanga kati already asiwa ttabbu. There you go. Kwata. Geza okebera fayiro ng'alina emisango nkuyanja. Do I get a weapon? Kati ngenda funa ekyokulwanyisa ssebo. Butereevu oba oteekeddwa ofuna ekyokulwanyisa. N'amusimba emmundu. N'amusimba ne tiija. N'amusimba ne pepper spray kone eyo njiina seetaaga already njiina kwa akiba. Okay. Kakati What, you want a tank, Stevens? kati oyagala ttanka leka naawe. Any advice? Waliwo amagezi ge wandiyagadde okumpa. Kyengenda okugamba kiri kimu kyokka. Don't let the prisoner out of your sight. Bw'obeera nga oli ku nsonga ng'eno tokkirizanga omusibe okuvaako. Tomukkirizanga okukugamba okumukuba omugongo, tomukuba mugongo. Stevens. Kale ndowooza byebyo kono butereevu. Kigino mukazi wattu yegenda osookera ddala okubeera mu missoni y'esooka. Wabula afunamu n'okkaaka naye nga talina kyakola talina okikwasaganya.
kubanga Warden yamugambye singo kikwasaganya kitukirira bulungi tomanyi ogenda funa omulimu oguli temporary oguli permanent. Yatuke bali namugamba kyuka. Stevens, and I will be your emergency for low escort. Amugamba mpitibwa Stevens, nze ngenda okubeera CEO, nze agenda okuwerekera ku nsonga gy'ogendako. You are in my custody. Ogenda kubeera mu kasode yange for 36 hours. Tiwali kubuuza tewali ki. Alright? Owulira? Whatever you say, officer. Anti kyonna kyogamba officer. Kyuka. No, don't sit on the... Kugamba kyuka, sigambye tuula kyuka. Alina omusiba ebigere. Okay. Nakwate kuba n'ayitawo erudda. Kale. Ndowooza byebyo. I have the authority at my discretion to terminate this leave at any time. Yamugamba nnyina obuyinza ogenda maaso n'okutaminatinga visitation eno. Singa abaawo ekyobusiru kyokola. Owulira? I own you. Essaawa zino nze nkufuga. No, you understand. Ndowooza okitegeera kyegamba. I just want to go see my mother. Ani nze njagala genda siikana mmange. Anything you say, go. Kyonna kyogamba tewali tabu boss. Can we go? Ndowooza tugende. Don't tell me when to go. Tongamba ddi lwe tusimbula genda. Nze nteekeddwa okugamba lwe tusimbula, nze nteekeddwa okugamba yimirira, nze nteekeddwa okwogera. Kale boss. Genda kubeera ku manning officer we. Kati tugende. Bamugambye oyina mubeera ku mugongo. Tomukuba mugongo gwayina omubeera ku mugongo. Kati ajja mutambulirako. Tambula tugende. Bajja. Stop here. Ono essanyu lyalina nti agenda na fulumako ebweru. 36 hours kwegamba lunaku lumu n'ekitundu. Yajja. Aya. Bwe batyo bakwate kuba ne bajja erudda. Mala okuyingira wano wali ne baggalawo. Baabo. Bw'atuuka ebbali ne baggulawo. Bwatyo n'amuyisa wasobola okugezaako mwongerayo. Ebiseera ebisinga ssebo olina okubeera kitere. Wabula ono abulayo ebbanga ttono. Abulayo jasi myezi bwezi. Emmotoka yabatuusa we bagenda okulinnyira baasi egenda obbongerayo. Down state. Ndyoke nsobola okwetambuza munnange. Aya. Kussa kubanga ssebo lyamaze mu kkomera. Bw'afulumako ebweru yagamba Katonda weeraba ggwe. Tambula saagala onkoye. Tambula tugende yitawo. Hi, boy. Ogamba kigwe mulenzi. Lady has handcuffs. Kakaina omuto yamulengera n'agamba laba omukyala aliko empingu. Yagamba kimu tewerera kya siriwa abulabe siriwa ttagali. Yajja. Good. Mama. No. What's going on here? Kye kigenda maaso kolindeko kondakita driver yabagamba mulindeko. Sikitegeera. I see handcuffs, leg shackles. Ndaba ono ayambadde empingu, ayambadde uniform y'ekkomera. Ati nze ndi collections officer. Look, ono nnyina gye mmutwala. I'm the captain of this ship. Nze kapiteeni w'eryato lino. I'm the captain. Nze kapiteeni owulira. My only priority is the safety. Ensonga esingira ddala okubeera enkulu ye safety y'abasaabaze bentwala ng'ogasyeko nange. Afraid of nothing. I just don't like the looks of your passengers. Oh, come on. Leka naawe. It's government. Leka tandika genda maaso kakana. That's it. Kyekyo nze sigenda muteekako. Sebo. It's the law. Yagamba nti lyeteeka. Law? Teeka. This ship, I'm the law. Sebo lino ekyombo nze teeka. New York State business, sir. Tugenda ku eno sebo New York State business ate obudde butugwako nalina essaawa ntono. Well, your mother. Where does she live? Because Agenda kyalira nnyina. and bring her back. Abeera wansobola ofuga ne ngenda mukuleetera. This is serious business. I have no. Bino si biseera bya kusaaga. Eno ensonga sebo nkulu. I just want Ngenda kussaawa mukama wange. to. You got a mother, right? Oyina maama wo si bwe kiri? So I got a mother too. Tenange nnyina maama wange ayagala kundaba lwaki onnemesa. Mister, please let me on your. Bami nkussa Mr. Kondakita baasi duleeva nkwegayiridde. All right, listen. Wuliriza. And your best behavior. Njagala weeyise bulungi. Up the entire time. Njagala omubeereko akaseera konna saagala kulya nti waliwo ekyatuuseewo nti kaali. So good of you. Very thoughtful. You don't. Okay. Tiketi sigenda zeetaaga obadde otya. Push it. That's it. Baakwateko ne bayisewo balijje baasi. Naye buganda waage. Next time I'll do the talking, okay? Mulundi oguddako saagala kulya ng'olegesa nze njogera. Kale bosi. To take this shitty bus. The limousine wasn't available. Yamugamba lwaki batutadde mu baasi kono munayo lumuziini ate libaddewo. Ngalinga mugamba nti badde oyagala nkutwale mu lumuziini yitawo ggwe. Amuyisawo n'amutuuza ebbali. Aya baasi. Mala okumutuuza. Oh, hot damn. Yasooka n'atula eweeru n'alengera abavubuka waayi. We're gonna have a good time. Kirabika tugenda kufuna akaseera akasufu ennyo kamala.
akaseera kaatuuka baasi ng'erina okusimbula egyesobola okugezaako okweyongerayo. Lengera. Welcome aboard, passengers. A few quick announcements and safety procedures. This is a no smoking ride. Turn your cell phones off. Please don't move around the cabin. Don't bother me. I'm the driver. Yabagamba ekituufu kiri nti siagala munteganye, njagala mugezeeko okuba nga muliza ebiragiro bye mbabuulira. Terikwatira simu kuno, teri ki. No phone calls on the bus, man. Hello, Nicole? Hey, I'm working. You okay? Honey, Where are the multigrain waffles? The frozen one? Kageno mama yamukubira essimu amubuuza alina waffles z'amubuuza ziri luddawa. Where else, Mom? Ziri mu firiji we zibeera. I'm looking. I don't see them. Anti ng'ekyako zikebera wano siziraba. I switched the box colors. It's yellow now. I remember that. Jjukira twakyusa bokisi tuziteeka mu kibokisi ekya yero kati. Oh, there were some right when I left. Osobola ogezaako ziraba nnyina we nazirese awo we zibeera. I need them to keep regular. Well, what about the brand cereal? Kati ate brown cereals ziba tezikola brand cereals. And cereal. Where are the waffles? Seetaaga brand cereals waffle ziri luddawa. Granny is not here. Brand taliwo okuyambako no taliwo. Man, I was gonna get the waffles. I was gonna make. Nze mbadde njagala nfune waffles. Mbadde njagala kubaako emmere gye nenkolera kwe gaabwe kino naye zibitegeera kati bintabusyeko. I understand, but I am... Ngitegeera wabula. I gotta go, Moms. Essaawa zino ndi ku mulimu nnyino genda wononsonyiwa. Genda okugira okwekyanga. No byekyagala. Kasi watu bambi. Gira namusimba eriiso gw'otula ki naawe? Who's paying for this trip? Ani asasulira olugendo luno? My understanding is that the... Okusinziira mu ntegeera yange, mwe muteekeddwa okuba nga mulusasulira. I don't know how I'm gonna do that. Nze siina wadde olwataano ngenda dusasulira ntya. Your mom was really... Maama we ateekeddwa okuba nga akwagala nnyo. Kubanga kirabika yataddemu ensimbi olugendo si lwangu. N'agamba oke. Ssaawa zino ziri ssaawa 9 n'ekitundu. Ono kye yakola. N'asala wasika omutto. Afune engeri gye yeewogomamuko. Abali wano essimu neddamu nevuga nateera. Bano abeewakana bamufuukidde abeewa buli kasi abamukubira essimu. Yajja agikwate. Who the hell do you think you are running? Nida mbutuufu weeyita ki? N'ogenda n'otaŋŋamba nti ogenda n'ondekera maama. Emergency come up at work. Anti waliwo ekya emergency ekyaze ku mulimu nga sirina kyakkola. To pick up the telephone and give me a goddamn... Lwaki wakutte essimu n'onkubira essimu n'ongamba nti togenda kubaawo. Make you up. Nabadde saagala kukuzukusa oli muntu ayagala okwebaka. Sunday night. Okomawo dikono ku Sunday kiro. Yeah? Nkubulire. Who's gonna take her to her volunteer? Kati ani agenda otwala maama mu library? Guess. Era nkakasa gwagenda omutwala kubanga kati gwaliyo. You know what, Nicole? Omanyi ki Nicole? You dare ever try to... Nze toddangamu n'onsiriwaza bw'oti owulidde? Okay. Kale toddangamu n'okikola kuno sijja kuddamu. Abadde atya ye. Ono yasooka dda mutunuulire. Kiki? She's my sister. Obadde oyogera nani kono mbadde njogera ne muganda wange. You got sisters? Oyinayo baganda wo? I'm an only child. Nze banzaala nzekka siinayo muganda wange. I wish I had a sister. Weesiimyeko nze ate ngamba singa nalinayo muganda wange. Oba osanga kyandibadde kisufu. Era ddala. Kati nga bakkakana baasinga yeeyongerayo. Yatuuka essira n'asooka afunayo engeri y'akatabo. Kujja ayiseemu amaaso mpola mpola. Yesu Kristo. I gotta go. Mbutuufu njagala genda. No. Wajjolaga. Nedda kyentegeeza njagala genda ku... Like number 1 and... Number 1, number 2. I'm just asking. Mbuuza. Njagala kumanya. I gotta go. Yes, njagala genda. Before we left. Lwaki wakikoze nga tetunagenda? Bandiisiza emmere. Nabadde simanyi nti ekyeja kye banandiisa kigenda kunsaza ezzike bwe kiti. Yagala sala zzike. Can I please just... Bami nkusaba. Siri bulungi embeera kinnungi. I gotta take you. Namugamba kale nteekeddwa okwetika nkutwala yitawo. Thank you. Mutwala bagende bagezeko sikala toileta gye ziri. Excuse me. Thank you. Bana musonyi kanzije. Nakwate kuba nayita ebbali. Ngenda kusaba onzijeko empingu. Don't sit down. Nina okujjako jump suit kwegamba omanyi naawe nze ndi muntu sikyasitama. What? Eki? Nga bw'omanyi bwegambye nze sikyasitama nga bwe basitama okitegeera. Ono yagamba tufudde. Kakibasegeeza tasobola kikolera wano. Yitawo nkozeeyo eno. Ali n'asooka amukomyawo erudda. Bana empulira nfa tulaawo naawe. Kati yajja aseka ne dureva.
Captain, we have a situation. Captain, tufunyemu engeri y'embeera. Ate embeera ki? Having an emergency. Tufunyemu engeri ya emergency. Number 2 variety. Ono gwentwala yeetaaga genda mu namba 2 ayagala sarazike. Is there a way that I can release her? Waliwo engeri gye nsobola okugezaako omulirizi nga ajjeko empingu ajjeko ovula asobole okukola kyayagala. Nedda baaba. Your choice. And Ati okusalawo okuli gy'oli. Stinking mess. Unless ng'oyagala asale zike mu baasi ligende nga liwunya mu baasi. Asale zike mu baasi ntaasa ndi bubi. Byenalidde tebiŋŋanya. Yalina osooka owuliziganya n'abasaabaze baatwala. Si butamalaga kujjamu. Banaye mugenda kunsonyiwa okusinziira kadde ke twabadde tutesya ke tugenda otuukiramu tugenda kukeerewamukko lwa nsonga nti omu ku basaabaze be tutwala afunyemu ekya emergency ate nga tulina okugezaako okuba nga tumuwuliriza. Weebale nnyo ssebo. Kali yakwata ekkubo n'amuleeta erudda. Yangwa tugende. Mwisaawo n'amuleeta ebbali. Kazi wattu n'asigala pembeni. Maama we amubuuza sirapu eriwa yagamba tufudde. Eri mu kabineeti weetera okubeera ate kati erudda wa. Maama we buli kimu kyonna yagala kubira ono kubanga ono yamumanyira ennaku. Oli omulala yalabika kibaazo. Talina budde bw'ebyo. Bavaayo. Wayi kabula aza. Kiki obaddeko mu ntalo? Waapi. Tubeerawo jasi kati kusaaliisa. Yamugamba nze ngenda fuluma myezi mitono kono kale bw'oba ofuluma myezi mitono then that's a date. Ne bamuyisawo ne bamuzza mu baasi era bwetyo baasi n'esimbula esobole okweyongerayo. Kino nga bagamba ku ssaawa 5 ku lw'omukaaga. Bakyali mu lugendo bagenda. Thank you so much. Bye. Anti weebale nnyo mweraba gwasinga. One day, when you find yourself in trouble, Lunaku lumu it's kind. bw'oneesiikana mu ttagali omuntu mulamu ajja kuyamba nga gwe bw'onnyambye. Ekyo nkusuubiza bwe weesiikana nga mu ttagali omuntu mulamu ajja fuba okuyamba nga nze bw'onnyambye. Bajja bayitawo bagenda mpolampola kakendo balina okujja no ku train. Ewasigadde bagenda kulinnya train esobole okugezaako bongerayo. Bagenda otuuka ebbali. There's track trouble, so your train's gonna be delayed 2 hours. Yabagamba nti train egenda kuba etuuka ndowooza mu ssaawa nga 2. Mukakase nti mubeera singa ate mutagala ejja baleka. Bwe tunaaba tubuze ndowooza buli omu ajja kudda wano. Olina fani. Oli muyala. Yes, ayinza okuba nga muyala naye. Baakwata ekkubo ne bayitawo basobole okweyongerayo. Oh, God damn it, this hurt. Yesu Kristo zino empingu zitandise okunnuma. Please, I need you to stay closer, okay? Neetaaga lisombeere ku bampa saagala oteguke. Wait, give me a minute, please. Give me. Soko mpemu eddakiika. Waliwo omuyaye ssebo yali abba ensawo ya nakyala n'amufuda. What happened? Ki ekituuseewo? My lady's bag. Anti ono omusiru abadde abba nsawo yo. Thank you. Don't you worry. All right, just stay close. Train Okay? station's right down here, darling. It's a good thing I'm here. Ow! Dekaleka. No, I'm good. It's just. Yambuuza kiki kono munnange. All right. Kale. Manyi kye tugenda okukola? Yeah, but you better not make me regret. Ngenda sooka zikugyako ku bigere wabula tondeetera okwejjusa. Kubanga sandyagadde kwejjusa. Nti nedda togenda kwejjusa. N'agimuggyako. Ne sayidi eno giggyeko. Ne sayidi eno n'agimuggyako. Oh, fantastic. Thank you so much. N'asooka abuukabuukamu awo. Awulira essanyu eritekanika. It's a high tech. That's all I got. Kagendo bagamba ku ssaawa zino ssaawa ziweze essaawa emu. Mama. Bajja ne bafuna ebyokulya kutuula ebbali. Aya sooka oluma ekitumbuuwa. Waawo ndowooza okiwulya bwe kiwooma ekitumbuuwa. Ayagala nofuna wano busangula naye mukono guliko empingu. Osobola okumpita Joan? Not bad. Anderson? Anti si bibi biwooma Anderson. Yagaana omuyita by the first name. Bino ebipingu mwana bye wantaddeko bintabudde kati sikitegeera oba nkole ntya.
sleeves here. ayagala kwerongoosa supu amukulukuseeko Maybe. naye talina ngeri gyasobola kwerongoosa agezaako okulwana nkoze ntya munnange I got 6 months. I'm not going anywhere. mazima gali nti olwedde ndi wano siina gye ngenda kulaga wandibadde ontaasa lisi n'osumula neefuna engeri gye ndyamu obulungi kino omukazi wa kyeyakola n'amusumulula ayaya wano omuntu kasobole okukulyako obulungi gwe nakwate kubo naziisyawo naziteeka pembeni. Come on, give me the other one. leeta omukono nagwo guleete guli omulala badde amugyeko gumunamuga leeta kirungi kya byonna siina gye ndaga era ndi wano siina gye ngenda kuddukira buli kimu kigenda kugwera wano mugamba kaali Go right back on, okay? Absolutely. Now I can eat like a lady. kati essaawa zino kamala okulya ndowooza ng'omukyala yennyini. Malisa okulya bulungi seba amanyi n'okwekolako naye. When she sees this crap. Indako maama olabe bwana ndaba nga nfaanana bwe nti. Nga nsibye penso. She's the reason I ended up like this. Yamugamba mange ensonga lwaki nakomekerera bwe nti okubanga ndi mukomera. Esimu nevuga tayagala gikwata. Nsobola okitegeera maama okusumbuwa kwe. No. Yamusiika mese namugamba sobola kugerwa nsonga ndi mukola. Really blame your mom, can you? Oh, yes, I can. She's a ball buster. Tosobola kera kumacha n'onenya maama okonozo wange munenya. Wange kulaba simu wangu. Ndozolaba kyenjogerako. Mama. Okay? Ndi mukola. I'll call you later. Nja kukubira esimu oluvannyuma soko ndeke mu bannange. They were so out of it. She had me stuck in a loony bin. But you were a drug addict, no? Naye ate bagamba nti wali drug addict. Kituufu maama yeyandetera okubeera drug addict. Ye ne nnyina baleka balinamu obutakkaanya bw'amaanyi. Era ng'agamba nti ebyokubeera byonna byali byava ku nnyina. Esimu yevuga okamala onaawulira busungu bwereere. You know, we learn a lot about dysfunction, codependency. Bintu bingi ebyatuukawo. You gotta stand up for yourself. Oteekeddwa okwerwanirira weerwanako. It's important. Okwerwanako sebo nsonga nkulu. N'asooka akwata essimu yayitawo ebbali. Your sister. Gwe ensonga enkubiza essimu muganda wo. Help me. Ono muganda wamusindikidde naye talina kyasobola kunkolera. Mazima tewali kyasobola kunnyamba nakyo. Ali mu kunkooya bukooya. And calm down, all right? Kyengenda okusaba kakkana. I will be home when I am home. Nze nja komawo eka we n'abankomedde we essaawa zino ndi mukola. Nkwegayidde ndeka. Katoka yekyanga. What'd she say? Agambye ekyoyo. She said, give her regards to the sweetest and best sister she's ever had. Angambye nti nkulamuse. Gwe sister wasinga gwe anti lya. Va mu ebyo. Nicely executed, officer. Okikwasaganyiza bulungi nkulaba ofiisa. Koona tunywe mukulu ekyo. Kati nkakasa owulira bulungi. Yeah. Yes, si kati mpulira oke. Wako byayogedde. Wamaliriza. This is not the last impression I want. Mu butuufu eno si last impression gye nandiyagadde okugezaako okuwa mange. Gyatugende nedda. You don't tell me when. Tongamba wawe nteekeddwa situkira genda. We got plenty of time. Tukyalina akadde kubanga kati train tennaba kujja. Hey, what do you say we... Olabye otya singa tuyitirako wali eri mu saaluuni ne basooka batupepettako olabye otya. We don't have that much time. Tetulina kadde ate ka saaluuni. Saaluuni teri wala. Tusobola okumala eddakiika nga 3. And I used to go there all the time. Kasaaluuni nkamanyi kasaaluuni kasomesa banviiri natera ng'ogendayo ebiseera ebisinga. The train's not on schedule. Train teri ku schedule. Let's go do it. This is going to kill my mother. Kino kigenda kuttamanga okundaba nga nfaanana bweti bambi nkwegayiridde. The answer is no. Anderson nkugambye nedda. Ansa yange eri nedda. Kakati yalina kyakola. Yalina okukwata ekkubo n'amwetikka. Ssaawa ziri 2. Bajja erudda mu saaluuni. Kiki ogenda kubeera amabegaawo ng'oyimirire bw'otyo tewandyagadde funa w'otuula.
anti ngenda twalwa nsonga amagulu gatandise okunnumira nesigamba nti nvuddewo lwakubanga oyogedde nayita wafune bwatula erudda yajja ebbali aya ono namutulira naseka noseka yeewuunya embeera ze. Officer? Ofisa nkubuzeyo ekibuuzo. Thank you. Oh, you are so not, I can tell. Agamba abadde ambuuza oba mufumbo. Not now. Si kati. Come on, why not? Look at you. Lwaki nedda sokolayo bw'ofaanana? I'm busy. Anti ndi busy. Work a lot, I take care of my mom. I don't... Ebisa ebisinga akola nnyo, alina okulabirira nnyina. People? Oshegera. Zifanuki. Yeah. Basooka ne bamupepeta ne bamukolako bulungi bw'atula ku ssaawa alabe. Live with your mother. Unbelievable. Kyewuunyisa okubanga okyabira ne maama wo. Yeah, well, she raised me and my sister on. Agamba maama wange yankuza nze ne muganda wange. Kati essaawa zino omukazi wattu ali mu mbeera yeeyeka. Ffe kaba ayina kati bwe tuba tetumufuddeeko ani anaamufaako? Era ffe tulina omufaako. She helps herself out. Ebiseera bisinga yeefaako. I learned in this world you gotta help yourself because no one else will. Yagamba nze kye nasobola okuyiga mu nsi eno nti oteekeddwa okweyamba kubanga teri asobola kuyamba. Teri aba agenda kuyamba. Kalina essaawa ziwera ssaawa 3. You have gorgeous hair. Oh, you. Olina enviiri ensufu okamala ate oba. I have time to go to the bathroom. Ndowooza kaseera kakozesa ku kinaabiro. Bathroom? Over there. Wawe okisobola okugezaako genda ebinaabiro birirako no biri wali eri. Yeah. Just save you the trouble later. Yeah, that's All all right. I'm talking about. I know, you know what happened. Ne bakwase kuba ne bajja. Oh, I'm sorry. Leka nze nsookayo ne nsooka nekkaanya oba teriyo kiriyo. Of course. Tumala gasatu kagendayo. Make it quick. Kale yangwa tokirwamu yangwa saagala olweyo. Musaba ayingire munda mugambye tolwayo. Kagenda bwe yatuuka munda nga bw'omanyi nti saluuni y'abakyala. Mabega eno waliyo drowa ziringa local rooms. Agenda okuzza amaaso okwekaanya bw'ati nga ssebo waliyo nenninnya kugiramu bw'ati eno si saizi yange. Nazzaawo naddamu n'akebera erudda. Tandise okwemakula. Ono ali wano yeebuuza ki ekigenda mu maaso kyava akonkona owaayi. Anti owaayi sooka mpamu eddakiika njagala sooka maliriza byendiko. Laba wano waliwo ne make-up. Gudde kasawo ka make-up. Bw'amaliriza n'akwateko bwe n'avaayo. Come, here I come. Anti nze ono nzija. Ready to go? Oli mwetegefu tugende? Someone got a new face. Muntu omu yeekozeeko. Come on. Leka naawe. Train. Jja tugende gwe. Seba ava kwekuba make-up. Okay, wait. Not Lindako sinyabo tekakupa kukirija odduka nga agamba nti olina gy'olaga. I'm not going anywhere. Siina gye ndaga. Come on, this is too Okay, much I need fun. you to. If you're going to be out of the I'm right restraints, I here. need you to restrain yourself. And Njagala osooke. Training myself. thank you. Absolutely. Yamugamba njagala osooke. Siagala ogezeeko kola tagali. Well, we better hurry. Twange obudde butuyiseeko. What? Oh, your mom again? Kiki maama wo nateera sirikako. Yogera nnyo. No. Ono si mange. Per hour. Agenda okebera bw'ati nga kiraga nti train ekyabuza y'essaawa. She's dead? Huh? Maybe I can find us another way. Singa nsobola ofuna engeri endala esobola otutula kubanga kati obudde bukeerewa. There is. Juyira ono alina kwegamba alina deadline. Ssaawa 36 ze bamuwa zokka. There's a lot of excitement for me today. Essaawa zino mpulira nze nandi mukyamukirivu sibitegeera. Yeah, thank you, baby. Weeraba gye baliko baby. But, Ah, there's a meeting right up here. nze ngamba twandigenze wano wabeerawo meeting z'abantu. Call me right. Kwegamba njagala funa muntu asobola kunzikakanya essaawa eno. We should try it. 10 minutes. Wandibadde ojja meeting eno balina engeri gye boogera ebiseera bisinga ekikakanya wandigezezaako tofaayo gyantugendeyo. Namuyisaawo ne bayingira erudda. Uli abadde anoonya ngeri gy'asobola mutransportingamu ndala kumutuusa wa gye balaga. But then later on at spinning class, I blacked out. Yamuleeta mu meeting z'abano. Yeah, okay. Just think about Ndowooza kati beetegefu kono kakana. Saagala okole ddalu saagala okole ki. bottom. So I know it's only been since yesterday, I think, but taking it one day at a time is really helping. Mukazi wattu agenda maaso n'okunnyonnyola agamba nti ebintu ebikwasaganya lisi mu ngeri mwene ebiseera bisinga bikooya naye
bamusimba obugalo kubanga asobodde okubeera open. Remember, we're all vulnerable to our feelings and our desires. Anti ebiseera ebisinga ffenna tubeera vulnerable eri feelings zaffe ng'ogasseko ne desires. We drive our emotions. Waliwo n'essimu n'evuga. Essimu ye mufukidde essimu. Nate era evuze. Warden, yes. Excuse me. Nsonyiwaamu nnyabo. Yes. Wano ssebo tetukkiriza kwatirawo masimu. Kageno waliwo akubye essimu. No. Nene akubye essimu ayagala kwogera no n'amubuuze. Nedda tuli wano ku training station just waliwo kererera ye. Gwe nkulaba. Laba nno bali. Yafuluma ebweru. Aya. No, everything is going great. Nedda buli kimu kyonna kitambula bulungi tewali nnyombwa. Kale. Yeah. Would you like to share, young lady? Wandiyagadde ogezaako sharinga naffe baaba. Gotta go with my CO. Nina okwata ekubo ngene nsika ne munnaye. And despite these noble intentions, I was ruining my life. Unaagamba ng'ofudde Marian's oath. ku bikolwa bino bye nali ngenda maaso n'okola kyebika nali neeyonoonera obulamu. Pet owners who were distraught over their sick and injured. Era ng'ebiseera ebisinga abana abakyala abaleetanga ebisolo byabwe bijjanjabwe bo bennyini nabeefuniranga. Kati ono ali katuuti musajja wattu yali sexy addict. Wives and girlfriends and yajja n'atuula erudda. Excuse me, miss. Ngenda kusaba nnyabo. There's no sitting together if you... Anti munaye temukkirizibwa kutuulamu embiriri. Tekikkirizibwa. When you're ready. Wamma bw'onooba oli mwetegefu genda mu maaso. Word of animal medicine. But now you are sexually sober. Yamugamba kati sexual oli sober. 3 months. Myezi 3 kati nga sirina kyenkola. Musimba obugalo. Being able to abstain from masturbation. Era ng'osobodde ogezaako ku abstaining okuva eri masturbation. Hands can be our worst enemy sometimes, right? Yeah. Right? Well, yeah. Yes. Well, keep it up. I mean, good work. Yeah, thank you. Great. Thank you. Yabeerangawo nga Lishi yenyonyogeramu sometimes. But it's not easy, and that is... Bana ekyenjagala ogera bagamba nti ebintu ebimu si byangu kati no waatudde. Ono yatandika omukoonako owaaye. True owaaye. Lust kills love. Bagamba lust yetta omukwano. Would else like to come up and share? Waliwo yandiyagadde okujja katuuti abeeko byayogera. Kati kino ssebo kyamunyonyogera ne kimwetika. Ne bakwatekubo ne bajja erudda. How good this feels. Mu butuufu kino nali neerabira n'engeri gye kinyuma. 1 month. 3 months. Yeah, 3 months. Myezi 3 mirambirira. With somebody. Really? Yeah. Myezi 3 miramba. Stop. Uli agamba myezi 3 ne yagamba gumanye ebbanga. Yeah. I'm so ready. You think you can handle me? Oh, this is good. Wait, why don't you come to my place? Lwaki tetugenda ewange? To my place. Tugende ewange gye kijja okuggwera obulungi. Come to my shelter. Yani tugende ewange mu nnyumba yange. Yeah, you wanna come? Oyagala okujja? Let me see what my friend... Kizibu ekiriwo nkyayina kansooke ndabe waali. Ono naamunoonya. Geno maliriza okuva ku ssimu. I'm looking for you everywhere. Gwe mbadde nkunoonya buli wamu wonna. The train station is like 2 minutes from here. You feel better now? I am so much better. Thank you so much. Mbuuza owulira bulungi kono kati mpulira bulungi sirina ttagali. Agudde ettali. Afunyemu ensimbu ki ekigenda mu maaso bannange. Wait, I'm a doctor. Wait, hold her leg. She's having a seizure. Wait. Is she gonna be okay? Anaabeera okay? Yeah, if you do what I say, yeah. Wait, oh my God, she's swallowing her. Yesu Kristo amira olulimi lwe. Very big tongue. Ono yeefula mu musawo najja asooka amwekebejja. Hold her legs, yeah. Sooka omunyweza amagulu, kona amagulu ngakutte naawe. Magulu ngakutte. Okay, go.
genda maaso This. ngenda kusaba soko dukolete eddagala lino ku famasi gira munywezi awo tutukkiriza kakasa mbutabaako gy'alaga ne bwe yandiyagadde ogenda tulaba nti alimu ensimu kati anaavaawo ati agenda osokoleta eddagala eryo buli kimu kigenda kubera fine kumbe badde bayiya nakyala mukazi wattu kino kya emergency banayise okonyambe I need you to hurry. Come on. neetaaga osoko yangwe bami nkwegayiridde Joke? No. What? kuno kusaaga ati nedda Marion, it's warm medicine for a dog. yamugamba ino eddagala lyosaba ssebo lyambwa si ddagala lyasaba lyambwa wamanyira Not you. balabika bamuzanyidde ku mutwe musyega oyo katonda wattu ngene nsooke mulabi yajja tekiba kirungi kwesiga bantu baddayi kyokka ye yabeesije yatuuka ebbali nakokona nedda baddayi wulira obusungu omanyi kyegenda okukola kuliko essimu y'omusawo najja agikube genda okuba essimu ng'egenda bugenzi ku voicemail tugenda kusaba oleka message after the back I don't know if you are aware, but you haven't escaped. simanyi oba okimanyi naye gw'otutta atolose gwe oba toyagala funa buzi wandibadde onzirira bannange kagano obudde bwetolodde essaawa zizo zigenze mu ssaawa 5 ono basookera mu kaloogi ogamba ki Dr. Rovera anti ogamba ki munnange genda onyumirwe butereevu yajja paka munda wenyini awo nga tenabagenda ono endagiriro yajja agigoberera kubanga kapapula yaliko tuke bali nakonkona I know you're in there. Open up. nkimanyi oli munda eyo wandibadde okugulawo buba toyagala funa buzibu gyolimu ye simanyi gyali Henderson wandibadde okugulawo buba toyagala funa tagali gulawo zibadde ziri busa agenda okuzza amaaso nkuyambe ki gwani nze nyini nze maneja w'ekizimbe ekyo ekintu kyokokona wakalu omusawo yali abeeramu yavaamu myezi mitono egyetolodde yadda wakono simanyi wabula sigwe mukyala asoose okujja n'okokona ku lujja abakyala bangi bajja ne bakonkonako kazambi yennyini Yesu Kristo katonda watu. I'm being nosy. Just do me a favor. You can stand in front of that doorway as long as you can. Maybe he'll come out. Yamungaba nyinso okubanga nze nkuyingiridde mu nsonga zo. Osobola okubeerawo n'okonkona paka tomanya ayinza okuvaayo. Oluggi gasiya. Kwate kubona atula ebbali kakali no bimubijjidde. You better beware. I will find you. Ne bw'ona obeerawo ngenda kuzuula ngenda kufuna. Olabika osaaga essimu nevuga. Mama we yakubye. Oh no. Nedda. No. Ate battery teweddeeko. Hey. Why? Hey. Sir? Sebo sokolindeko. Ona yeetisse nakyasiba amulese matwalege. Anti. Kigenda kugona amaze emyaka nabadde amaze emyezi kubanga alwanisha bulwadde bwalina engeri gyabadde mu kkomera okumala ebbanga loba nayina engeri gyamutunuulira amubaza yabbye ssebo n'engoye z'omu saaluuni laba ekiri wano Dreamt I'd get so lucky as to play footsie as a sexaholic veterinarian. It's not the only thing I play. Si kyekintu kyokka kyempulaninga. N'asooka amugirayo. Nice. Wow. Mr. Evans? Sebo Mr. Evans. Come in. Yingira. Hey. Ogamba kigwe. Can I help you? Nkuyambe mu ki olina kiwetaaga nkuyambemu? Stevens, Nicole. Kyenjagala kikimu kyokka. My phone. Njagala osooka onyambe ku ssimu yange weddeko battery. Kyokka ate njagala gikyajinga. About to walk out the door. Okay. You know, it's kind of urgent.
kino kiri agent. Oli musirikale. Corrections officer. Ndi corrections officer. Civic duty. Anti munayibera civic duty yange okuba nga nkuyamba. Kati wowe ina kyoyagala nkuyambe muthe tuwali tagalu jangu tufune engeri gyesobola okutaasa kyajingiraawo nasyako kyaja. Well, you here on the case? Kiki olina omusango ogoba? Tracking a prisoner. Waliwo omusibe gwe tracking. That I lost. Yadduse. It's a long story. Biwanvu munaye tosobola bitegeera. Would you like a cup of coffee? Wandiyagadde fune akakopo ka chai. Sibola okufuna akakopo ka chai ne tutuleba tugenda maaso okudisikasinga nga bwe twogera ensonga. Laba ne ekiri ewa bano. Tugambye ekiri ewa bano. Beegwako nga bonna balalu basibwa kamala. Magujja eraba. Kakaino nga bagamba ku ssaawa ziweze essaawa emu. I'd like to. Yeah? I'd like you. I would Yes, love. sure. Great. I would love to. I mean, under different circumstances, it would be great. Okay. Musawo baba sobola okugezaako okwansiganya amanamba. Just in case munaye tomanya. But I. Okay. I come to the city. Naye ntera okujjajjako nsobola okujja mu kibuga ebiseera bisinga mpitirayitirayo. This is my card. Eno ye kaadi yange. We're on there. Kuliko n'enamba yange y'essimu. Right. So then I have, then we can call each other. Kati tusobola okugezaako okuba nga twekubira ne tuwuliziganya. Kale munnange. Masooka kasaamu enamba agifunye. We should do this some other time. We should get together. Ndowooza kino tujja kuddamu tukikolemu olulala kwegamba tufunamu akade ne tusika ne twogerezeganya ne tunyumyamu. Okay. Nyina ogenda munayiko nera buterevu okiraba. Yes. Kale munnange. Enamba yo ngifunye kono buterevu enamba yange ogifunye. Nja kuba nkunyigirako. Alinga kifule enkwana ye eringa ya kifule. Koye tewali tabo ojja kunyigirako. Kekeno yalina okwanguyirira. Ono naavaayo kye bamukoze. Essanyu lyalina muganda wange kumbe. Anderson. Ogamba ki Stevens? Gwe. I'm taking you on stage. Bwe bituuse kati nkutwala. And you're going to be there for a long time. Ate ogenda kumalayo ebbanga gye nkutwala. So the vet was worth it. Kansu ekyokoze kibadde wathe. Kuwona era ddala kibadde wathe. Gumanye ebbanga lyo mbadde mmaze. Go. Tugende. Yitawo tugende yanguwa. Bye, Dennis. Weeraba gwe. Goodbye, Dennis. Weeraba Dennis Samba. If we hurry, we can catch up. Twangwe kono bifeeko ebyokwangwa tondagira tongamba kyakkola. I mean, I am getting on a train, but you were going back upstate where you. Yamugamba tugenda ku train waba ogenda kudda mu back up state. Kati ate maama wange. Yeah. What about you? Kati ate gwe nze biki? Do you want to make Gordon look? Tetugaanyi wandiyagadde wadde ne alabike bubi nti teyasobola gezaako tuukiriza ddyo ngende nnyangu. I'm in your custody. Tolaba kati essaawa zo ndi mu custody osobola okunvuga n'entwala n'engenda siikana mmange then tumanyi tukwateko bwe ntukomawo ne bakungiriza nti oli wakabi. Osegeera seba nsonga lwaki weekooya. Sirika atoyogera. Siri kyekimu kye kizibu ky'olina oyogera nnyo. Ngezaako kunnyonnyola tonyinyonnyola bireke. Kagenda obudde bwetolodde essaawa zino ziri ssaawa 3. Would you mind taking your leg off? Ngenda kusaba ekigere kyo kijjewaawo kiteeke ebbali lwaki okiteeka ku nsawo yange wama kwata tiikeeti. Thank you. Weebalamma. Shut up. Sirika. Bakwateko ne bajja nga basembere ludda waliwo kaabu. Ne batuuka kuwa kaabu ne bakoona. Nogezaako bavuga asobola okubongerayo. Nabagambye kakwata mpola tusobola okugezaako kategera okanyonnyoka. Bajja mu kaseera kano. This is where you grew up? Esigeze eno gye wakuliraye? Wano seewo yakulira kiba kisegeeza ati nnyina alina ssente. Kubanga amaka galinga lubiri lulamba. Nnyina ayinza okuba alina kaseete akawera. Era bwetyo kaabu yajja ne paakinga erudda. Yalina osooka okufuna engeri gye yeekolako. Just give me a second, all right? You're ringing in 54321, or I do. 5. Haven't you had a good time today? I've had a great 4. time. Tofunye kaseera kasoofu kubanga nze kkono biveeko ebyo. Bulemu okuyingira ng'obudde bukyali gw'ogenda okijjamu omuseera.
Guarantee you that's about that. You look good. Ulabika bulungi. Ekyo gwe ky'obomanya tolabika bubi. Waliwo na mukadde yagulawo agenda okuzaama yaseka n'okuseka. Abadde tamusuubira ono omuyayi. Look at you. Laba ofaanana bannange. Goodness. Wow. Let me look at you. That is Nicole or Paula. It's Officer Stevens, if you don't mind. Anti nze Officer Stevens bw'oba tofundeyo oli oba ompita. So good to see you. Kirungi okuba ng'ozze, kirungi okuba nga munnange. Give me the right. Leeta okugulu kwo okwa ddyo. Yagala sooka mujjako mpingu. Other one. Yep. Leeta ne kuli. Do you have to do this in here? Oteekeddwa genda maaso n'kikolera kino wano. Here, ma'am. Yes maama, kyenteekeddwa okukola. Yep, I do. Kale. Come on. Gira ne kuno kuleete. Bamugambye nnyina ali ewagulu agenda musisikana. N'akwata ekkubo kwe kujja nga walampa mpolampola. Linnya amadaala. Ngeri yakimpowooze. Baabo. Mother? Mother? I'm here. Maama nzuno nzize. Figures. You didn't really want to see me, did you? Sikiwa nti obadde oyagala okundaba maama. For the lovely holiday. Oh my God, you're still with Ye ne maama we nno tebakwatagana. Hello. Hello. It's Joan. Nze Joani. Muwala wo. Muwala wange. You are? Yes, I'm glad you came. Ndi musanyufu kubanga ozze. Kuona oli musanyufu, kuona era butereevu. Hello, Mother. Maama. I need you to sign some papers. Yamugamba. Sign what papers? Waliwo empapula zenjagala osseeko omukono. Some money. Empapula ezo zikwatagana ku bya nsimbi. Back in your will. Not the will. It's an agreement. What kind of an agreement? Empapula zagenda okussaako omukono mu ndagaano. Kuno ndagaano nabakijja oyogerako. Any way that pleases you. Agamba kigenda kuba kikuyamba mu ngeri yonna gy'olaba ekusanyusa. Oh, what's the catch? Kiki ekigenda maaso sikitegeera. From my... Waliwo endagaano gy'alina okussaako emikono kuliko ensimbi zagenda omuwa. Azisaasanye nga bw'ayagala n'amubuuza. Kino kiri ku ki? I get out in 6 months. I'm gonna find. N'amugamba nti kikusayiningisa endagaano eyo syagala oddemu kusisikana muwala wo. Oba omwana wo. N'amugamba tekisoboka lwa nsonga ngenda fuluma myezi 6. Njagala kulaba mwana wange. Woman, I don't want you to disrupt her life. Omwana yazimba obulamu bwe. Era ng'essaawa zino buli kimu kyonna abadde akitambuza bulungi. Sandiyagadde oyingirire bulamu bwe. Ever see her? Syagala oddemu musisikana, syagala oddemu mulaba. Kyenjagala okole. $100,000 a year. Bagenda kuba bakusasula emitwalo 10 omwaka. But as a state executor, I will stop the checks the minute I find out. Era nga buli mwezi bagenda kuba bamusasulako ez'enjawulo. Naye kati nga nze singa ogenda n'osisikana omwana ekibasegeza sigenda kuwa wadde olw'ataano. Joe. Gwe. You're a 50-something. Olina emyaka 50 kati. No skills. Oli convict. Wandibadde olowooza ku sikiru ki z'olina ekigenda okuyamba. Okujjako okubeera omubbi obubbi. Kwata sente zeekuteereddewo gy'atandika obulamu obujja. The adoption papers say. N'asooka amubuuza kati omwana mwamugamba kikunze. Childbirth. Anti adoption papers zigamba nti wali omuzaala n'ofa. Ddala mu butuufu ekyo kyali kyetaagisa. Yassaako omukono n'abalekera ebintu byabwe. Najja akwate kuba asobole okweyongerayo. Sebe empapula za sayinize talina kusemberera muwala we. Era bagenda musasula emitwalo 10 egya $. Sente nyingi. Era bw'aba avudde mu kkomera lisa asobola okubaako n'entandikwa. Kubaako kyakola mu ngeri emu oba endala. Yajja mu kaseera kadoke ejjidi. Kyava atuuka erudda. Lily Benson.
yamubuuza erinnya ly'omwana wange yaniko nayitibwa Lily Benson lyerinnya lye. Ono yamubbirako n'amugamba ayitibwa Lily Benson mwalawo. Kakeno saawa zino saawa 6 lunaku lwa Sande saawa 6 n'eddakiika 15. Anderson, you okay? Anderson, oli bulungi? Eh? You wanted to keep the baby? I don't know what I wanted. Obadde oyagala osigaza omwana kono nabadde simanyi ki kyenjagala. Choice. Yabadde nga talina nakyakusalawo. Now all these years later she wants to pay me off tonight. Emyaka gino gyonna kati ayagala kunsasula nga nsasula bw'ati oyo mukyala. Simanyi na kumanya ate oba. She thinks I'm dead. Mwana wange gyali esaazi zino alowooza nti ndi mufu. It's not right. Si kituufu kino ke bakola. No, it isn't. Namugamba era ddala mutuufu kyoyogedde kitu si kituufu. Tibayinza keera ku makya ne bagamba nti tolina lukisa kusisikana mwana wo wadde okwogeramuko naye. Era bamugambye singa agezaako n'akola ekyobusibe ekyo seetere kigenda musasulwa. Bagenda musasula $10,000 omwaka naye nga tebamusasula buli mwezi. So kati singa akola ensobi n'agenda sisikana omwana we tibagenda muwadde olw'ataano. Era nga mama bamugambye nti ekyakumpisijja nga njaga tukole endagaano eno. Guredo oyina ebizibu byo syagala ogeze kuyingira mu bulamu bwa mwana olwedde kati obutambula obulungi. Obulamu bwa mwala obutambula bulungi. Katonda yabaako byagenda maaso n'okkebera mpola mpola. Era n'abaako byafuna. Kaseera kizula nti ono yeebase n'akwate kuba n'asituka n'ajja erudda. Bano ab'ewaka yaganye okuddamu okwata. Your car's ready now. Emmotoka yo bamaze ogirongoosa kati. Eryoke. Your license and your credit card. Yeah. Anti obadde okeerabidde kano. Yakuba otulo. Genda okuzza amaaso okulengera nga nakyataliiwo. Kwate kuba n'asika ebintu bya nakyala. Yagala kufuna ngeri gy'asobola kwesuba kale era ayagala kudduka. N'asooka yeeteteekanya wajje yeesumulule. Marizo kwesumulula. Hey, hi. Ogamba ki munnange? Spot of car trouble this morning. Manyi nafunyemu obuzibu mu motoka yange ku makya g'olwaliro. Trouble you for a lift? Kati mbadde ngenda kusaba onnyamba oba osobola okuntwalako. Eno si yabasaabaze onoonsonyiwa. Singa munaye waffe wabaawo obuzibu kiba kitegeeza. Talina nangeri gy'asobola claiminga insurance. But it's been a totally hectic morning, and if you would kindly see your way to giving me a ride, I'd be willing to give you a blowjob. Hop on board. Fantastic, awesome. Aba ayagala okgenda. You.
You are going away for a long time. Put him behind your back. Have that little ride another time, huh? That's it, up. All right, up. Siba bulungi akapingo mbwa gwe tugende. Yeah, everything's cool. Bwatu yamuyisawo n'amuteeka ebbali mu ggaali. Bajja nga basembera mpola mpola. You know I'm gonna report you for this, right? It's gonna mean years. What are you thinking? Kiki olowooza? Thinking. Ndowooza ki? Assholes don't think. No. Anti abasiru nga ffe tetulowooza. It's all right. You had 6 months left, and now? Yamugamba kituufu bw'ogamba nti oli musiru. Olina emyezi 6 egisigaddeyo kyokka ate n'oyagala otawanyike. You know what? Omanyi ki? You are the most exhausting, self-destructive person I have ever met. Yamugamba gwe omuntu asingira ddala okooya ku nsi ya Katonda gwe nali ndabye. Abali wano essimu ye neevuga. Najja asooka afune wa parking agikwate. Yesu Kristo tufudde bannange. Kati maama ogenda mugamba maama nzono nkyali mukola. Hello? Yeah, it is. Eh. Yeah, okay. Kale. I was your mother's lawyer. Oyabadde lawyer wa maama wo? Passed. Agambye nti maama wo afudde. Maze n'akutuka. Finally maama wo amaze n'akutuka. Ompulidde? Loud and clear. Anti loud and clear. Get me back to my cell. Ebituuse kwate kuba nvugo nzeeyo mu kkomera lyange. Gladly. Ekyo kyo ngenda kikola gladly. Kyusa emmotoka najja amuvuge. Oh yeah, I'm great. Oli bulungi kono ya ate nkugamba ekindyoke. Kazi watu nga ali mu ggaali. Naku gy'alina ku mutima. Tuka ekiseera nnyina afudde kyokka tebakwatagana. Bamumye n'okulaba omwana we ne bw'anaaba avudde mu kkomera. Baabo. Do you need me to pull over, Anderson? Oyagala nsooka embeeko parking Anderson. Better. Ne bw'ono parking agulooza kigenda kujjawo ennaku gye nnina. Tekigenda. Bajja. Bajja basembera. Kati yasooka n'abaako gy'amuvuga n'amuleeta. Kazi watu agenda okuba ng'agiragira bw'atyo okudda engulu. Agenda okuzza amaaso yasooka n'abuuza tuli ludda wa. We're at the home of Lily Benson. Antuli maka ga Lily Benson. Muwala we. Ekiki, zuku kavaayo. Where are you going? Soko leka atolaga wa. Katonda wange. Yayitawo najja bali ajja musikane. Sinaba kusaba kondeete wano. Get up. Situka. What are you trying to pull? Kiki kyoyagala okukola? Minutes, okay? Olina eddakiika 15. Thinking about doing anything, I want you to... Togezaako n'okola ekyobutumbaavu njagala ogende oyimiriye wensobola okulabira. I can't You do wanted to this. see your daughter. Oyagala okulaba muwala we si bwe kiriko kituufu njagala okumulaba naye. I think now's the time.
nze ndowooza kano ke kaseera kati kwate kubo gende munda. Go on. Genda. Go on. Genda, lwaki oli wano sikatira genda. Koye kale. Nakwate kubo n'ayitawo. Tukebali n'akugana atya n'okutya. Hi. Ziba teziri busaawo neyaggulawo n'amugamba gye bali. I'm looking for Lily. Anti noonya Lily Benson. Can I help you? Yenze, olina kyoyagala nkuyambeyo nakyo. I knew her mother. Maama we nali mumanyi. Her birth mother? Ngamba birth mother we. My birth mother. Oh. Maama we yali amuzaala. You knew that. Yeah, my parents told me when I was 12. Anti bambulira nyine emyaka 12. Mbu yafa amuzaala. Sure. Uba gye katasuba ategeera tunayimidde maaso gaako yennyina w'akaakazaala bambi. Excuse me, but why did you come here? Lwaki oze? She would have wanted me to. Yandiyagadde nzije. Would you like to step inside? Wandiyagadde okuyingira munda. Kono ye tewali tabu nyingire. Kiriya genda. Nono yamukkiriza. Kirija akwate kuba ayingire munda bawaye. You know her? Wammanyi otya? We were best friends. Twali banywanyi nfanfwe mu bisya biri ebikadde. I just found out about you. Just wakubanga gwe nakutegeddeko butegeezi recently. Child? Yeah. Yali muna yanzaala nze zikako nera bwe kiri. Brad's helping a friend with an audition. Yajja. Beautiful. Wano nga wabalagavu. Teri kiruma nti tosobola nakweyanjula mugamba nti waayi. Nze maama wakuzaala. Just John and he's 7. Hey, honey. Nyina omwana wange alina emyaka 7. Mazima alina n'omuzzukulu. Do you work? Kati okola sole ki? I'm a graphic designer. Ndi graphic designer. House. Pozi ng'ogasseko n'okutonaatona amaka mayumba. Hey. Wow. Me to drink some coffee or juice. Ndowooza nkufunire ku kyokunywa kakaawa kyonna kyonna ekiyinza. Kono kijja kubeera fantastic tewali tabu. Mufune kyonna kyanaaba mufulidde ekyokunywa. Najja mukazi watu bambi. Tulikiriyaye. Anti tuli good to go, no problem. Ndabira wano buli kimu kitambula bulungi. Yajja. Hello, boy. Ogamba otyo omuto. What are you doing? Okola ki? Coloring a truck. Ooh, what's your... Wadde alina byagenda maaso n'okwasaganyaawo mpola. Muleetera n'amusimba ku kyokunywa. This lady's watching me color a truck. Anti ono omukyala agenda maaso n'okunekanya ng'asiiga. He loves his truck. Emotoka yagyagala. See that? Nkiraba. Muzzukulu we. How do you think my mother would feel about being a grandmother? Yamubuuza olowooza mama wange yandiwulidde atya okubeera jjajja. Shock. I know she'd dig it. Nkakasa yandibadde mu kutya. If I could talk to my mother, Singa mbadde nsobola okwogera ne mmange. I'd tell her that Nandimugambye. I didn't care what she did in the past. Nze sandifuddeyo ku biki bye yakolanga mu biseera ebikadde. Kagenda omwana alinga abadde akimanyi. Come to visit anytime. Asobola okujja n'atukyalira akaseera konna. I gotta get going. Naye nnyina ogenda omwana alabika amutegedde. Maybe another time. Okay. Kale. Omwana amutegedde nti ono ye nnyina. Yitawo n'atuula eddala. Maama. Musibula. Naye ng'omwana ategedde ono ye nnyina. Yawulira essanyu. Kyamukoleta tasobola nakikkiriza ate oba.
Get the other one too. Bajja basobole okweyongerayo baddeyo. Ninga abuzayo kati agenda fuluma nga alina ne shit kati atoledi n'omwana amulabye ate munaye banaamugaana. Mwana bw'anaaba ayagala okulaba nnyina banaamugaana. Tebasobola. Nga bagamba ssaawa 0 ziri ssaawa 3:45. All right, left up. Kale. Debali. Bali batuuse kukomera. What in the hell is going on? Ki ekigenda Phone's maaso? going straight to voicemail, and I hear you rented a car that's not in the budget. Please. Essimu ssebo nawulira wa rentinze emmotoka. Very good explanation. Oh, she got Nina okunyonnyola okulungi. says, please tell me your goddamn explanation. Mbuli ogenda kunnyonnyola ki? Home this morning. What, with the prisoner? With the train. Bafunyemu obuzibu ne train. There was a 3-hour delay, and I didn't want to risk Yakereeyemu essaawa 3 ne saagala gezaako kubanga my phone. There was, ono naabulaba alimba. but I'm resolving them. Warden, if I might have permission to speak. Nyina olukisa ogenda maaso n'okwogera. Well, I would just like to say that in spite of all the unbelievable travel snap Ng'ovuddemu naye ku ntambula gye tubaddemu etasobola kukirizika ebizibu bye tuyiseemu. single-minded determination. Ono omukazi ali kwegamba single-minded determined Her gratitude. officer. Era wandibadde omusiima busiimira ndi okuddawo otandika omuboggolera kubanga kyakoze abasinga tebasobola. Stevens, You did good. mulimu ogutambuza. You to come in and fill out some paperwork for a full-time position. Njagala ojja ogezeeko firinga paperwork ogenda fula full-time position. All right, I gotta get down to the jackknife. Ngenda ku jackknife. So, ladies, Kale. good evening. Ndowooza akaseera ke kuweera ababosi. Wow. Amulimbidde. Right in there. Mbadde simanyi tosobola n'okulimba. Apology. Kye yamugamba. You do. Several. Baabano. I think it's best if we forget about this weekend. Nze ngamba kijja kuba singa businga twerabira weekend ya. Wulira. Anti ye Officer Stevens. Yamugulira akwate ku bayingiri. John. Weeraba gwe Joan. Leero lwasoose okumuyita erinnya lye erisooka. Kazi watu yajja asobole okweyongerayo. Yes, kabeera ka simple drama naye wabayo abantu ababa balina life weight nga bambi baba beetaaga liso gezaako okumanya nti bintu nga bino gye biri bitambula mu bulamu obwa bulijjo. Don't know where my pills are. You know, anytime Simanyi wa makerenda gange gye gali maama. in the strategic Ono naali wano anoonya bintu bya maama tamanyi wa gye biri. You got something to say to me, sis? Mwina kye mwagala okuŋŋamba? I do. Yes, nyina. Where the hell have you been? Kati gw'obadde wa? Ass off. Where else, Brandy? Mbadde ngenze kukola wakati olowooza mbadde ndazeewa. My own family. Nyina famire yange. How dare you run off and leave me holding Odduka otya n'ondeka mbere ne maama? Any of those things, particularly in that order? I would, okay? But how am I supposed to get those things if all I do is work and take care of moms? Yamugamba singa nabadde nsobola okugezaako okipinga ebintu ebyo ne oda nandibadde nkikola. Nika nandibikoze ntya nga nteekeddwa okukola ng'ogasseeko n'okuba nga ndabirira maama. Oh, see? Olaba? See? Okay. Kale. From now on, I'm gonna get my fair share. Okuva kati. But with moms with you, but not instead of you. Yagamba tugenda kuba tugezaako okwasaganya maama. My life, and if you don't... Sigenda kubanga mukwasaganya nze katugenda kuba tumukwasaganya be ffenna. Nange ssebo nnyina obulamu bwange obw'okutambuza. Okay? Owulira kyegambye? Mom, sit down. Maama tuula wansi amma. I will help out. Ngenda kuyamba mu ngeri yonna esoboka. Wabula ndi mukyala mukulu. Naawe osobola okweyamba. My life for myself. Nange nnyina obulamu obwange bwenteekeddwa okwefaako. That was easier than I thought it was. Kiryokeko nate kyonga kyanguye. Kirungi. I can't believe she ate my cake. Onaba aliwo n'essimu neevuga evugira katofaali do. Maama essimu evuga. Hello. Oli yatandika kuwaana. Essimu ono akubye olongo nnamba. Yes, here? Ma. Maama. What? Why are you on my phone? Lwaki okutta essimu yange? Maama leka essimu yange naawe. Because it was under my butt. Essimu ebadde wansi wa katofaali kange ngeri mu kunnyonnyogera nga neebuuza essimu lwaki ennyonnyogera kati nange mbadde mwagala nkole ki? I ate the cake.
Mama. I like that phone feeling though. Mu butuufu essimu engeri gye badde gira katofaali enyumidde. So she is currently walking. No. German, taking off her uniform. Essaawa zino ndi wano eno ngenda kujjako yunifoomu yange. Hot bubble bath. So Neetaaga nsoke enkuba ekibaafu. looking like a criminal now. Baabadde. You ready for me to kick your ass and check this? You want to try Candyland? Look at your hair. You like Twadde eri omusibe ennaku zino siba akadaga. Essaawa 36 ze baamuwaddeko ebweru oba ze baamuwa ebweru. Mukazi watuzaala Isufu nnyo Kamala bambi. Kwate kubo najja ng'asembera kwe kweyongera buterevu. Ne Kabaka n'asembuka n'alaba akaddamu. Sigala ng'otudde. Mukama abankumire mweraba.